العالمين وبه نستعين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Tueleze Allah subhanahu wa ta'ala n'amatenda amajjuvu tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize asookusasa n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Balamiranga nange neeramira okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'obuteerabira nti akaseera ketusigazzayo okuva mu nsi katono ogenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Era nina essuubi ddene nti buli ali wano yali aziiseeko nga muganda waffe wakutujjukiza mukadde waffe, ate asobola okuba nga ali wano yali aziiseeko ng'omuntu gwaziise wa famire ye oba nga gwaziise wa ku kyalo kye oba gye bamuzaala. Ekyo nekitegeeza ki? Olunaku lugenda kukyera nga bwatutegeeza muganda waffe ng'abantu bonna bava ku ntaanaayo kuva wa fulani muziika imma nze oba ggwe. Olwogenda ng'okuziika ebeere message ti enkya lwange kikumalira, naye bw'onooba tokirabe bw'otyo kitegeeza ogenda kusanga obuzibu bunene. Musomo tuwangaalira hadithi gyenja okutandika nayo, wadde nga sigenda ntandise nayo, ngenda bageyinza okukola omusomo gwaffe. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba la islaama illa bil imaara. Obusiraamu tebusobola kubeerawo nga tebulina akulembera, wala imaara illa bittaa'a. Ate obukulembeze tebusobola kubanga obusiraamu weebuli ne buba n'obukulembeze nga tebulina kugonderwa, nga tebulina ttaa'a, tewali bugonvu. Ekyokusatu, wala ttaa'a illa fi ma'rufi. Okugonda kwonna kulina kubeerawo mu mbeera ekwatagana n'amateeka g'eddiini. Bwe biba byawukana bwe bityo, obusiraamu ne bwe bubeerawo nga bwe buliwo, netusaawo n'obukulembeze nga bwe bubeerawo, naye ng'obukulembeze bukhalafa manhaj wa sunna, tugamba nti la taa'a, tewali kugonda kwonna kubeerawo. Hadithi entutte ku musomo gwange gwenjagala okujjukizaako muwanvuko, naye katusabe Allah akkirize nti obudde busobole okubeera nga buli ku saidi yaffe. Bugamba nti taa'atu wulaatul amri, okugondera abatukulembera. Wulaatul amri tunakituukangako, tugenda kukinnyonnyola nekivulula abatukulembera, wadde nga kisobola okuleeta amakulu amalala naye ngo tujja geeresa. Ebigambo bye tugenda okwogera mu darusu yaffe eno bigenda kuba tubijja ewa mukadde waffe Al-Fadil Sheikh Imam Abdul Aziz bin Baz, Abdullahi Abdul Aziz ibn Baz. Owokubiri Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahumullah. Allah tusaba bombi abatusaasirire. Kitabo ekyo bakifulumya mu mwaka 2007 al-muwafiq bil hijriya 1428. Hijriya kwa 1428, guno gwa Jirigoli gwali mwaka 2007 kutuyita miladiya. Kyatandika n'omukaddima ogugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa nabiyyihi wa rasulihi wa khalilihi wa aminihi ala wahyihi nabiyina Muhammadin wa imamina wa sayyidina sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah wa ashabihi ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. Sheikh yamaliza mukaddima ogwo n'agamba nti amma ba'd, wasitandise okunnyonnyola aga nti fala rayb
tewali kubuusabuusa kwonna. Anna Allaha jalla wa ala, mazima Allah subhanahu wa ta'ala amara bi ta'ati ulatul amri, yakireeta nga kiragiro okugondera abakulembeze. Twagambye otunatukusigamu ulatul amri tujja kubategeeza mbaki. Kati okugondera omukulembeze kiragiro nga bw'olaba ekiragiro kyaki, ng'olaba ekiragiro kyaki eky'esswala. Omuntu bw'aleka esswala aba azizza omusango mu maaso gani? Nabwe ekyo bw'ajeemera omukulembeze aba azizza omusango mu maaso gani? Kasooba nga kyogenda okujeemeramu omukulembeze tekyawukana n'amateeka ga Allah. Bwe kiba kyawukana n'amateeka ga Allah tujja kukiraba. Ensonga ewedde esooka tugitegere. Ekyokubiri ekitali mu kubuusabuusa, wattaawunu ma'ahum, n'okukolagana n'abakulembeze, okukolagana nabo. Ekyo nakyo kiragiro an tataamala ma'a wulaatul umuur, okukolagana n'abakulembeze. Nga tukolagana nabo muki? Ala albirri wattaqwa, mu kulongoosa ne mu kutyani Allah subhanahu wa ta'ala, wattawassi bilhaqqi wassabri alayhi, n'okubanga tubalamira abakulembeze naffe osobola bakulembera osobola okugenda omukulembeze, watuusi ilayhi, n'omulamira an yakuna maadha an yattaqi llaha tabaraka wa ta'ala. Ekyokubiri wassabru, n'oba mugumiikiriza ate naye n'omulamira okuba omugumiikiriza, kubanga abantu tebakulemberegeka, ate n'abakulembeze si bangu bakugondera. Tegerekese bulungi. Kati byombi byetaagisa attaqwa wassabru. Era ensonga tugimaliriza. Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira mu tteeka oba mu mateeka ge mu Qur'ani ekitiibwa ng'aga nti ya ayyuha alladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u rasul wa ulul amri minkum. Buli yenna alina obukkiriza, sooka gondera Allah subhanahu wa ta'ala n'obukkiriza bw'olina. Ekyokubiri gondera omubaka sallallahu alayhi wa sallam yasembayo okubatumwamu. Ekyokusatu wa ulul amri minkum, n'abakulembeze bammwe abagenda okubatuusaako ebiragiro bya Allah n'ebiragiro by'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Kyategeeza minkum. N'agamba fain tanaza'tum, ebyo tebisobola kubula mu bantu abawangalira awamu mu society. Fain tanaza'tum, bwe mufunanga obutakkaanya ne mukayaganamuuko imma mu mpangala yammwe oba by'obukulembeze bwammwe, farudduhu ila Allahi war rasul. Fain tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allahi war rasul. Enkayana zammwe muziramuzenga Allah agamba ki, omubaka agamba ki. Tegereka bulungi. Temutunuulize enkayana zammwe ebintu ebirala, buli munakitunuuliza Allah agamba ki, omubaka agamba ki, nga baani abakitunuuliza eyo ensonga eyo abalina imaani obukkiriza. Enkayana zammwe zijja kugonjoolwanga mangu, kubanga omuntu ajja kuba omulaga kyabukkiriza kya busiraamu, ajja kukitegeera mangu. Naye bwe muba temulina bukkiriza, kale muzitwale gye mwagala. Lwaki? Olwo anaasinga okunnyonnyola, n'asinga okutetenkanya, y'anaafuna obuwanguzi. Kubanga mwawukanyuka Allah kyeyakola atya, kyeyabalagira. Naye bwe munazize wa Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu ne bw'anaabanga haqqan yasinga amaanyi, ne bamulaga nti annahu zaalimun hasiba al adilla, ye mulyaza amaanyi okusinziira ku bujulizi, ajja kukita mangu agambe nti Allah bw'atyo bw'agamba. Tegerekese bulungi. N'agamba ekyo kikoleka baani? In kuntum tu'minuuna billah, omba ng'omukkiriza mulina nga mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil aakhir, n'olunaku lw'enkomerero. Dhalika khayru wa ahsanu ta'wiila, tikijja okubayambako n'okunnyonnyola okutuufu. Ayisa mu suratu an-Nisa 5:9, suratu an-Nisa aya 5:9. Basheekhe, ekituganje ebigambo byetwogera biva ku bawalimu baffe babiri, Ibn Baz wa Sheikh al-Uthaymin rahimahullah, Uthaymin rahimahumullah. Kati bino byenjogera bigambo byabwe zembivunula buvunuzi. Basheekhe bagamba hadha huwa at-tariq, eryo lyekkubo oba ki? Tariqu as-sa'ada
ekkubo ly'okwesimba mu bulamu obwensi. Limaadha? Lianna man asa Allah, omuntu bw'ajeemera Allah, wa asa rasul, n'ajeemera n'omubaka, wa ulul amri, n'abakulembeze, kitegeeza talina falahun wa saada, talina falahun wa saada, obulungi n'okwesimba fi hadhihi alhayati dunya, obulamu buno obwensi. Wa ba'da almamati, ti Allah bw'anaaba amujjuludde n'ava mu bulamu buno obwensi n'agenda mu bulamu, Sheikh bw'atubuuliddeko awo wetuukidde, agenda kusanga emitawaana n'ebizibu bingi. N'agamba ekkubo eryokubiri, wa tariqi lhidaya, wewali ekkubo ly'obulungamu, omuntu okuba ng'atambulira mu kkubo eddungamu, kugondera Allah, kugondera mubaka n'abakulembeze. Wa huwa ta'atu llahi wa rasulihi fi kulli shay. Era omuntu akutte ebyo aba akutte ekkubo erigondera Allah n'omubaka we fi kulli shay'in, mu buli nsonga. Obalaba mu nsi mwe bali abantu, ng'olabanga munno, musiraamu munno, muwagaana naye, n'ennyambala eyagala okufaanagana, naye nga ye byategeera byawuka mu nnyo nga ggwe bw'obitegeera. N'entegeera zaawukanira ddala. Oli atategeera bulungi oba gwetutegeera bulungi, mwenna mulina entegeera, naye ye obukkiriza bumusindika kutegeera bulala. Oba ntegereka bulungi abooluganda? Naam. Sheikh n'agenda maaso tunnyonnyola. Wa ta'atu wulaati l-umuuri, okugondera abakulembeze, fil ma'ruufi, mu bulungi, nga si mu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala, min ta'ati llahi wa rasulihi. Kitegeeza kugondera Allah na mubaka we. Okugondera abakulembeze, n'okugondera Allah subhanahu wa ta'ala, n'okugondera omubaka we sallallahu alayhi wa sallam, kitegeeza kasooba bikola ebyo ebibiri tosobola kuba mujeemu eri mukulembeze. Bw'olaba ng'olina omujeemu eri omukulembeze wammwe ow'eddiini yammwe, kulembeze mu ddiini, obuvunaanyizibwa mu ddiini, nga olina omujeemu gy'ali, manya nti ne Allah tabaraka wa ta'ala tonnaba mugondera n'omubaka we sallallahu alayhi wa sallam. Kitegeeza oliki? Oba okyabuzaabuza mu mbeera naye nga tonnakifaanana ekyo. Nakyo tukivuddeko. Walihadha, Sheikh yagamba nti walihadha qala Allah, ekyo nno Allah kwe yagambira subhanahu wa ta'ala, atii'u Allaha, mugondere Allah, wa atii'u Rasul, mugondere nani? N'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, wa ulul amri minkum, n'abakulembeze. Wa ta'atu waliyul amri, okugondera abakulembeze, tabi'atun li ta'ati llahi wa rasulihi, bitambulira wamu n'okugondera Allah n'omubaka we. Kitegeeza ebyo biri mu layini emu ebintu bisatu nga byonna bitegeeza kugonda ta'atullah wa ta'atu rasul wa waliyul amr. Bitambulira wamu, biri mu kkubo limu, biri mu layini emu, biri ku peegi emu. Barakallahu fikum. Tobyawula tekitegeeza. Bw'otegeeza okugondera Allah, kitegeeza kugondera mubaka, kitegeeza kugondera abakulembeze. So toganze Allah mugondera naye abakulembeze tombuulira, saagala kumanya. Tugenda kulaba baani be bagondera, bakulembeze ekyabogerwa. Barakallahu fikum. N'agamba, Sheikh yagamba nti hadha, kino kyagenda okwogera, amuru muhimmu jiddan, kikulu nnyo. Yagamba nti fa inna ulul amri, mazima ababi abakulembeze, humul umara, be bayita baamiiri bammwe, wal ulama, n'abawalimu bammwe. Akitaddeko noti, teekako kati okulaga nti kikulu nnyo. Be bayita ba ulul amri be baani? Yagamba humul umara'u, baamiiri, wal ulama'u, n'abawalimu bammwe. Tegerekisa bulungi bakadde kati bakubuuza abakulembeze ki boyogerako? Al amir wa sheikh, al amir wal imam.
al-amin wa n'abanyonnyola wano naga nti walwajib ekikakafu taatihim bilma'rufi tubagondera mu bulungi mwe batuukiriza okukola ebitatwawukanya ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa al-ma'ruf, taatuhum kubagondera fi ma'rufin mu bulungi. Amma idha amaru bima'asiyati llah, singa babaako embeera gye baleese ng'eragira kujembera Allah subhanahu wa ta'ala, sawa'u kana newe kibanga kyebagamba wabanga agamba amiran ye mukulembeze wa amiri, oba mufuzi yenna, oba aliman shekhe mwalimu shekhe, au rais jumuhuriya wa mukulembeze wa nsi yonna weggwanga, au ghairi dhalika oba abalala mu bulayini y'obukulembeze, yagamba nti fala ta'ata lahu awo obugonvu tobutukkiriza kukola fi dhalika almaasi, okujeema okwo. Tegerekese bulungi, kitegeeza tetukolera kujeemu ng'omukulembeze atulagira kujeemera Allah na mubaka we kubanga tunoonyamu omugondera. Tetugonda mukola obuki obujeemu. Amma ekitali bujeemu kyonna nga si bujeemu, la budda bitaatihi, oteekeddwa kuteekwa mumugondera. Oyagala tokola otya oyagala. Awo nawo tuvuddewo kama qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, nga bwe yatugamba omubaka alaihi salatu wassalam, innama taa bilma'rufi, okugonda kwonna kubeera mu bulungi. Innama taa bilma'rufi. Hadithi eri mu Bukhari eri ku namba 612, ne mu Muslimu jagisangamu eri ku namba 3424. Awo tuvuddewo. Wallahu yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ng'ayogera ku kugonda ti wala ya'sinaka fi ma'rufin, wala ya'sinaka fi ma'rufin, tebakujemberanga omukulembeze, temujemberanga oba tetujemberanga omukulembeze fi ma'rufin, nga kyatulagira kirungi. Waliwo ekibuuzo kinyagala okubuuzaawo, olwokuba nali saagala kuyingiza mu byange ebigambo, njagala kunyumira ebigambo bya muwalimu tusobole okusomako ekiwanvu. Naye kirambuuze, singa omukulembeze ayimirira n'ayoga nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, omuzikiti guno tulina obwetaavu bwa mitwalo 10, omusajja alina emitwalo 11 gyabyetaago bye, nga yekka mu muzikiti alina ssente, okulaga nti agondera obukulembeze yandigwanye kukola atya? Wayo omukulembeze tamanyi nti gundi azirina, wabula gwe kennyini gwe bagambye ensonga eyo kimanyi nti okola otya? Ate ensonga gye bagamba yaki? Ate agamba mukulembezeewo, oyinza kukola otya? Kibuuzo kibayinze abakyala izitoyemu. Oba ogamba bugambi sirina, ogamba sirina, oba olimba mutima gwo, olimba onaayogera, olimba Allah. Ate bw'oba olimbi kupatiza ezessa mutima gwo, onaazisaba akugambye nti waliwo obwetaavu mukulembezeewo, oba eyakugabirira n'ozifuna. Ani bw'oba olimbye? Looza bonna oba obalimbye, omutima oba ogulimbye ogubuzaabuzizza kyegumanya ekituufu, okuba gukugamba, kubanga inna nafsa la ammaratu bisu, omutima gulagira muntu gwolooda mirundi egisinga okujja ku Allah baba asaasire. Naye mulimu buli omutima omulala munda okugamba naye wadde obakanye naye ozirina, yate oyinza obutazifuna mu mbeera mu birala, naye omuntu ebitabiwuliriza. Atubeewaawo inshallah tabaraka wa ta'ala. Aya esanga suratu al-Mumtahina aya 12, wala yasinaka fi ma'rufin.
ekigambo ekyo wala yasinaka fi ma'rufin Sheikh yagamba oba Sheikh bagamba Sheikh Ibn Baz wa Sheikh Al-Uthaymin rahimahumullah wa kana yukhatibu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah yadayogana an-nabi ila wanisiga bigambo nambako wala yasinaka fi ma'rufin tebakujembelanga mukolo obulungi وقال الله عز وجل الله لا تكبرزيلا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا متي الله سبحانه وتعالى وكسنزيلا كبسوس بمولنا وكتيا الله ممagezi musente mubiyungo bya mukubanga biramu nala wasma'u muwulirizenga nnyo ebiragiro bya Allah wasma'u muwulirizenga nnyo ebiragiro by'omubaka wasma'u muwulirizenga nnyo ebiragiro by'abakulembeze babo tegerekisemu batwaga bitambulira mulayini etya wati'u mubeere bakonfu eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala wati'u mubeere bakonfu eryani eri omubaka alayhi salam wati'u mubeere bakonfu eri abakulembeze babo nagenda ku kirala ekiri mu aya eyo وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومبانغا muweyo okuwayo خيرا لأنفسكم obulungi budda gye muli ekirungi gye muli okola kutya Sheikh ayitibwa Hakim ibn Hizami rahimahullah yayogera ku okuwayo nga yazito ya aya yagiteeka kumizani kalama obuzito bwayo bunene yagamba ati ma asbahtu yawman sake sanga olunaku lwonna mu nnaku z'obulamu bwange Allah yali yamugabirira nga musajja mufunyi ayinawo kusente kati ennyonnyola kagamba nti okweterekera obulungi bwange olw'oluvannyuma guno omulimu nagufuulanga kwa buli lunaku nga nina okugukola ewo bwakyanga ku makyanga sirabye azze mukoleko omulimu gwenneeya mu kukola ogwa buli lunaku mulimu ki ogw'okuwaayo yagamba banattu nafunanga endowooza anna hatha alyawm olunaku luno olwakedde min almasaibi ndabika nina kye nasobezza Allah kwekusiba nemekubaako mulimu mulungi gwennyongerezaako gwenkola nafuna obweraliikirivu neyekyekinga okuva ku makya ku subuhi kiki nakoze nagenda mu budde obuddamu okutuuka walowoleza ensonga ng'alaba obudde busiba tabe mwetaavu yenna azze mu maaso ge akole ki ayagala kuyimizawo teekaino wa anfiqu khayran li anfusikum naye bw'obanga Allah mugereddeyo embeera n'ofuna abantu babiri basatu ne bajja ne bakusaba olwaliro n'ekya ne bakusaba n'oluddamu nga beebamu ogenda okulaba nga batufudde muze oteekawo security bagambe siriiwo baagala kulowooza nti bagifudde embeera naye nga bali newankubadde bajja ne bakibeewo kye bakimye ne kibaako omugaso tekubayamba ku mbeera y'obulamu bwabwe weesinga okufunamu weesinga okuganyulwamu weesinga okufuna emigaso egikivaamu kyagambye khayran li anfusikum swaddaqa aya 16 أقال فالله أمر بالتقوى أتنجل آية الشيخ ابن باز والشيخ عثيمين رحمهم الله فالله أمر بالتقوى الله يلقي وقتي الله سبحانه وتعالى متكيريو يقال فاتقوا الله ما استطعتم ناقب والسمع نقول لزانغا نيو أما تفقى الله نقب مبكى نبي لقل بيابا قريبسي ناقب والطاعة نجبهيتو نقول يعني bima'rufi tugonda mu bulungi nagaje waliwo ebigambo ennyo okusigaza nga bifunziza olw'okukola obwangu insha allahu taala otogera ma'rufi tegeeza ضد المعصية opposite y'obujeemu lidha Sheikh yagamba lidha n'olw'ensonga eyo fa inna nusus obujulizi obwo yashrahu obujulizi obusinga yashrahu bunnyonnyola بعضها بعضا وهم بنجنجولا بنابو وشاكسانا حديثي نجنجولا آية بجولس حديث بجولس لآية بجولس لأن حديث الزي وكنجنجولا آية لنوكو كاتلسا إبرم آية يو ناغابا
ويدل بعضها على بعض erezimu obujulizi omubulagirira enkola eri mu bujulizi obulala obusoose okulambikibwa. Yanategeeza nti bw'osanga hadithi ng'eyogera ku nsonga oluusi eyinza okuba ennyonnyola aya eyo gy'otategedde makulu magazi gagirimu, hadithi nejja nekola sharh n'ennyonnyola obugazi bw'ensonga eyo. Wallahu ta'ala alam. Agati falwajib ekyetteeka ala jami'i almukallafin eri abantu bonna abaggulwawo dda fayiro zaabwe nga ziwandiikibwamu emirimu ebirungi, ziwandiikibwamu ensobi ze bakoze. Alwajib ekyetteeka gye bali yagamba at-ta'awun, okukolagana sooka ne Allah lwoba nenkolagana ennungi ne Allah subhanahu wa ta'ala, tetuyita husnul muamala. Husnul almuamala, Sheikh Omi yagamba nti okukola husnul muamala kikwetagisa okuba n'ensonga mmeka? An takuna bihusni almuamala ma'a Allah, okukolagana ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga esooka okulongoosa yagamba إذا ابتلي العبد صبر. Omuntu Allah subhanahu wa ta'ala singa amugezesa n'ekigezo kyonna okuuma enkolagana eri Allah nti nambulukufu ya muzinzi, ayina kuba na buswago kuba na bugumiikiriza. Idha btuliya sabara. Nagamba ekyokubiri, obuyagala okukolagana obulungi ne Allah tabaraka wa ta'ala, wa idha u'tiya shakara. Allah buli lwakugabirira ng'ekyengera kyonna osookanga okuteekawo amagezi go nti nkifunye lwakuba nze ntegeera nnyo, ntetenkanya nnyo, manyize enjiya nnyo nebira. Shakara, weebaza. Ekyokusaba ekinakuumira enkolaganayo ne Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha adhinaba al-abd, omuddu waba alina kyaseeredde mu kyonoono, istaghfara, yeegayira Allah subhanahu wa ta'ala nakola atya? Namusonyiwa, kubanga ekyo ekyalambikwa mu hadithi kulli bani adamu khata, buli mwana adamu asobola okukola ensobi n'ate omusobi omulungi ategedde ensobi n'erinya. Al-Sheikh agamba nti falwajib ala jami'i al-mukallafin at-ta'awun, kwekolagana obulungi ne Allah subhanahu wa ta'ala, n'okolagana obulungi n'omubaka sallallahu alaihi wasallam, n'okolagana bulungi n'abaki. Barakallahu fikum. Ekyokubiri nti ta'awun eyo negenda ma'a ulati al-umur, mubakulembeze baffe fil khayri, tulina kukolagana mu bulungi, wa ta'a n'okugonda fil ma'rufi, mu bulungi, wa hifdhu al-alsina. Awo nno wakulu era teekawo nnyo omulaka. Wa hifdhu al-alsina, n'okukuuma ennimi zaffe ala asbaabi al-fasadi, ku nsonga eziyinza okuviiramu obwonoonefu okusaasaana, imma mu bukulembeze oba mu ntambula y'emirimu gyaffe egy'obusiraamu. Kubanga olulimi lulinga luyiira, mukimanye ekyo? Omuntu nga yakolesezza okwogera supiidi ebigambo kwe biddukira, n'okwonoona gye kukoma. Supiida olamunyonyote. Abo baatuuka n'okubatuuma erinnya ne babayita Tarutharuun. Tarutharuun mu lulimi lw'Emmengo sikimanyi, naye nje tuyinza okwewola kino nakamwanjette tasirika. Kati hifdhul alsina, okuuma ennimi mu kwogera ku bakulembeze baffe, oba mu kwogera ku bakulembeze kijja kusiikiza alfasad, obwononefu bwandibadde busaasaana. N'agamba washarri, n'obubi obuyinza okusaasaana. Obubi bwe buluwa kuleetawo enjawukana, nga bwe yakireetera mu lafuzi yakyo nti walfuruqa, n'okwawukana. Kuba emirundi egisinga okwawukana kuva ku lulimi na bigambo ebikola bitya. Bannange okugonda omukulembeze oba abakulembeze baffe kikulu nnyo. Abaolaba bwekiri kyetteeka ku swala, bwekityo kirina okuba ekyetteeka mu kugonda abakulembeze. Omuntu yeeraliikirira okukola ekintu kyonna ekinaleetawo mbeera ey'okwawula omukulembeze ng'akyeraliikirira nnyo.
bweralikira okuleka ki anna sinna saala kusooka muleke mala okusaala wagwanga okweralikirira nakino kubanga nakyo tteeka oba ntegerekise bulungi n'agamba ekirala wal inhilal n'okubanga tokuba mu bukulembeze ebiki ebituli ogamba aliongulira naawe leka aleeri naye nga kwayogerako muki wallahi kyabulaba mu Luganda kyabulabe kyamutawaana era singa abantu bakwata enneeyisa gye balina okweyisiza ku bakulembeze twandibadde twewalidde eddala alfuruka enjawukana n'okubanga tukuba ebituli mubaki bakulembeze ojja kuba otya okutuuka nakyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusaasire era kitutaase fenna walidha yaqulu Allahu azza wa jalla Allah yagamba subhanahu wa ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in oba mulina byemutakkaanyizana mulina byemutalinamu kukkaanya mulina byemukayaganamu mulina byemulemye okukwatagana farudduhu ila Allahi warrasul muwisanga ku Allah agamba ki mubaka sallallahu alaihi wasallam agamba ki jukira omukulembeze abo bamulese bamwogeddeko kubanga okukayana kusobola okuba kuli kuki omukulembeze kizibu gandi okukayana kuli ku nabbi ogenda kayana kuki ku nabbi okukayana kuli ku Allah wano Allah yalamula bubi oba mwononefu oyogera ekigambo ekifanagana bwekyo bal kisobola n'okutwala mu bukafiiri naye omukulembeze kubanga muntu munnammwe talina njawulo nammwe okuddako kuba nti Allah amutaddeko obuvunaanyizibwa obwo so omubaka yalina enjawulo naffe lwanyawulo ki kana yuha ilaihi yalakkibwako obuki ebyo yali nkiso kuffe naye omukulembeze asigala afaanagana naffe mu mbeera zonna okugjako okuba nti Allah amusukkulubizaako ekyokuba nti mukulembeze akyo obulamu nti tetumulaba mu tteeka lino okumussa ensonga zaffe tuzizza eri Allah nomubaka twatulinamu tetufunyemu nizaa yonna aya twagiraba edda suratu nisa aya 5:9 ekyokubiri ku nsonga eyo mu byetteeka raddu alhukm fi dhalika ila kitabillah raddu alhukm fi dhalika wekuzzaayo okulamula nga tukuzza ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ekunkola omubaka alaihi salatu wassalam fi ittiba'i alhaqqi mukunoonyamu okugoberera amaki amazima watalaqi ala alkhairi n'okuteeba mu kkuba eririmu obuki sobole okufuna obulungi nagandi watahdhiri min asharri n'okwewaza abantu oba okwewaza emitima gyaffe ne bannaffe okwonoona n'okukola obukyamu hatha huwa tariqu ahli lhuda yali enkola y'abantu abali banoonya okukwata ekkubo ly'obuki ly'obulungamu wa hatha tariqu lmuminin era bwe oyagala okukwata ekkubo lyabakkiriza lyeryo lyennyini abakkiriza bwe batyo bafaanana era bwe beeyisa amma man arada dafnu lfadail naye omuntu yenna gwe musanganga sheekha agamba amma man arada dafnu lfadail omuntu gwe musanganga ng'ekigendererwa ki atebera ttaka ku birungi abantu kubadde badde basinziira okwongera okwesiga omukulembeze ye naaba nga abitemerako ttaka abiziika n'okubikweka wa da'watu ila alfasad n'okuba nga akunga abantu okwannyonnyola obubi n'obukyamu ng'eddawa egyo atambuza mu bantu yagamba washarri n'okwonoona wa nashru kulla ma yuqaalu mimma fihi qadhu bihaqqin aw batil n'okuba nga agezaako okusaasaanya ebyo biyinza okuba nga bisajjula n'okwonoona n'okubikka amazima n'okusajjula obukyamu oyo yenna tugamba nti fahatha abakutte ekkubo eryo abakutte tariqu lfasad ekkubo ly'obwononefu ekkubo ly'obugwenyufu ekkubo ly'obubuze wa tariqu shiqaq n'ekkubo ly'obubuze wagenda okwombera ku bibonereza ebinene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala eddala wa tariqu lfitan abakumye fitina n'ogikoleeza mu bantu nekibanga okyawa Uganda okugondera abakulembeze kigambo kikulu kyokka kiina emitawaana gye kigenda okumalawo okubanga tuli bagomba eri abaki
waliwo hadithi eyajja tuyinza obutagituukako eri mu maaso eyo mu kitabo kino yagamba wa in ta'ammar Allah ne waba bagezesezza ng'omukulembeze gwe wabalondedde abdun habashi wallahi muntu wa wansi yavaawo oyo nga abdun habashi mumugondere kasajja kali awo tekategeerekeka mu ndaba y'abantu kulabanga katali kakitiibwa nga Allah bw'abageredde okuwa omukulembeze atii'u kubanga okugonda kiki kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala tegerekese bulungi nagati amma ahlul khayr naye abantu abanoonya obulungi wattaqwa n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala fayanshuruna alkhayr bafuba nnyo okulaba nga basaasaanya bulungi wayad'uuna ilayhi ne bakoola abantu bajja eri obulungi obwo wayatanasahuna bainahum fima yukhalifu dhalik ne babuulirigana okubanga beewalira ddala ensonga yonna eyawukana obulungi buno bwe basaasaanya nga bakubiriza abantu bagiveeko basobole okudda ku bulungi n'agamba okutuusa omuntu olwafuna obulungi era wayahsulu alwafaq n'afuna kabana Allah n'amutebesa ekisinga okuba nga kikyomumakati era ekyekkuba eddungi n'agamba wal ijtimaa n'okuba nga akuŋŋaanyiza abantu bakomyewo bali bumu batambuliddeko ensonga bazisambuliza mu kkuba ettuufu wattaawunu ala albirri wattaqwa yagenda okulaba nga n'enkolagana eyongedde egaziwa nga bakolagana ala albirri wattaqwa mugonda n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala لأن الله جل وعلا يقول لقب الله سبحانه وتعالى يقام وتعاونوا على البر والتقوى مقولغاني بولونجي نقول الله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان مقولغانا مقولونا نقول بغنا متكذا الله سبحانه وتعالى أي آية سنوسط مائدة آية قبيل يقول سبحانه وتعالى الله يقام والعصر إلى الإنسان لفي خسر أي سورة من كدوانيو Allah yarayira omulembe tusubira kwegulu gwennyini innal insana lafi khusr kyekitonde kye bayita omuntu kiri mu kufaafaakanirwa obulamu bwakyo singa tekikola bino wammanga kiri mu kufaafaakanirwa n'agamba illa alladhina amanu okujjako abalifuna kiri kikasusa okulaba abakkiriza وعملوا الصالحات لما قلنا نبي المؤمنون شيخ بينما كده وعملوا الصالحات يا جامع فيه من المؤمنون طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر منكم وقول إلى الله ومبقى لا بقول ينبزل وتواصوا بالحق لبلا أمريكا نقول بروج لبلا أمريكا نقول أبا مزيمة وتواصوا بالصبر لبلا أمريكا نقول وقومي كنيسة بإذن الله تبارك وتعالى lugamba era twasazeho kuyita mu kitabo kino lukwakwayo era otanakuwala nga supiidi esusse oba oliawo inshallah tabaraka wataala bino byetusuubira mubakulembeze biki byetusuubira mubakulembeze lwaki tubagondera tubagondera kuba bino wammanga byetubasuubiramu ekisooka iqamatul hududi bagezaako tukugira n'okukuuma ensalosalo za Allah subhanahu wa ta'ala alla nata'adda hudud Allah obutasukka ensalosalo za Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri wa nasru alhaqqu abakulembeze tubasuubiramu okuba nti batuyambako mu kutaasa amazima gatuuse gatya ku bantu gasigadde gatanga gali waggulu nasru alhaqq ekyokusatu wa nasru almazlum okutaasa omuntu yenna n'okulwanirira bw'abaali azaamanyiziddwa kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa unsur akhaaka zaliman au mazluma taasanga muganda we yenna akoze obulyazaamaanyi oba gwe babukozeeko oyimiriramu n'omutaasa ogwo mulimu gw'abakulembeze tubasuubiramu ekyokuna wa halli lmashakil
okumalawo emitawaana egiba gigudde mu society tukisubira mu bakulembeze halil mashakili. Ekyokutaano kyeyagamba walinayatu bi asbaabi al-amni, n'okubanga bayambako okuleeta ensonga eziyinza okukuuma eddembe, abantu babeere nga baddembe tebalina mitawaana imma fi lhukuma wa imma fi ba'dihim ba'da, ku gavumenti ne ku bannaabwe bonna mubo mu society ne ku bantu abalala abali ebweru w'obusiraamu. Ekyomukaaga n'agamba wal akhidh ala yadi safihi wadh-dhalimi, n'okuba ku bantu ababa batandise okukola obwononefu mu bantu n'okuba nga bakola obulyazaamaanyi. Egyo mirimu gy'abakulembeze gyetubasuubiramu. Ila ghairi dhalika min almasalihi alazima, n'ebirala ebisingaawo ku biyinza okuba nga birongoosa mu gitabye society nga binene. Naga nti walayisa alhakim ma'suma, naye teweerabira omukulembeze ono gwe tusuubiramu okukola ebyo tali ma'sum, tiye talina kukola nsobi. Omukulembeze omulamba apana, omukulembeze tali ma'sum. Yali ma'sum yali ani? Bagati innama al-usma mazima obukuumi Allah yali yabussa lirusul alayhim assalatu wassalam, yali yabussa ku babaka be fima yuballighuna min anillahi alayhim assalatu wassalam, bwe balinga batuusa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala min alwahyi mu bubaka bwe subhanahu wa ta'ala. Naye kisamungi bakadde bange naga lakinna enno kino kiwulire alwajibu ekyeteeka at-ta'awunu ma'a wulati al-umuri. Ekyo akakidinganya emirundi emeka era kyajjukira guno mulundi gulabika gwa mukaaga nga kikomawo. At-ta'awun okukolagana ma'a wulati al-umur, n'abakulembeze fil khayri mu bulungi, wannasihatu fima yaqa'a min ash-sharri wan-naqsi, n'okubabuulira okubabuulirira fima waqa'a mwebyo ebiba bibaguddeko min ash-sharri nga balina baseeredde, wa naqsi n'obukendeevu omubadde mubasuubiramu. Ekyo tekisuubira mu bukulembeze, n'obukulembeze n'akola bwati akisusse, kitegeeza nasiha ebeerewo. Ekyokubiri tusigale nga tubabuulirira fi sharri mu kye bagudde mu bubi n'ekyebakozeemu oba kyebakozeemu obukendeevu. Mathalan tuyinza okuba ekyokulabiramu, ayinza okuba mukulembeze wamu n'omusanga ku famasi ng'atudde awo n'ensula negenda mu maaso, n'okwata ku muntu n'oga subhanallah, omukulembeze omulamba ejjabe muyitiddeko wali, lwaki emuyiseeko olowooza? Kubanga no kiya kituwaako hukumu, n'akituwaako ne hilli solution. N'agamba ata wadhannu bilmu'minina khayra, sooka owe excuse muganda w'omuki n'omukulembeze osooka omuwe excuse nga tonnabamulowooleza kibi, kati alabika aleese mulwadde ate bw'anaavaawo mulwadde agenda kukola ki? Madamu eswala ekyalina obudde bwayo ntegerekise bulungi. Naye ffe gye tusookerako nga tetunaaba kukola ki? Kuteekawo ndowooza mbi lwaki? Kubanga abantu yuriduuna baagala nnyo okubanga yanshiruuna shar, basaasaanya obubi walfasad n'obwononefu, basobole okukyayisa n'okubijjisa imma abakulembeze baabwe oba buwalimu baabwe n'ebirala bifaanagana bwebityo. N'agamba hakadha fahamu almuminin, abatukulembera abakkiriza bwe batyo bwe bategeeranga, era yentegeera entuufu ey'abakkiriza. Kwenyereza baki? Bakulembeze baffe bano, omukulembeze abawankiza okuffe taba adi, taba muntu wa bulijjo nga ffe. Tegerekese bulungi, waliwo ebinene ebijja mu maaso awo, kadde mukala akasobozezza negezaako kafunza kasobozesa ebimu tubituukeko. N'agamba hakadha amara rasulu sallallahu alayhi wasallam, bwati bwe yalagira omubaka sallallahu alayhi wasallam. Yalagira ki? Amuru bisamui, yatulagira tubeere bawuliriza nnyo, wa taa n'okuba baki? Abagonvu liwulati lumuri, era abakulembeze, wannasihatu lahu
n'okubabuuliriranga singa baba balina bwe bakoze obukyamu bwe tulabye oba obukendeevu nga balina bwe baseeredde netubadaana oba kasugira bibafumita bisi tegereka bulungi babarakallahu fikum qala sallallahu alaihi wasallam nabi agamba alayhi salatu wassalam inna allaha yarda lakum thalatha allah asiimira abaddu era abasiima nnyo baba nga bakoze ebintu bino bisatu naagamba nti wayaskhatu lakum afwan inna allaha yarda lakum thalatha allah abasiimira ensonga ssatu wayaskhatu lakum thalatha era n'abassaako obusungu bwe nga mukoze ensonga ssatu ensonga esooka yarda lakum an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a allah abamusanyufu era abasiimira nnyo ababasiima nnyo okuba nti mumusinzizza nga temumugasseeko kantu konna amumusinziza mu bwongo bwe ne mumutongoza nti ali yekka mu kusinza ekyo kimusanyusa nnyo subhanahu wa ta'ala ekyokubiri wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu allah asanyuka nnyo kubanga muli wamu nga bwekutte ku muguwa gumu muli mu jamaa emu nga temwawukanye ekyo kisanyu mu maaso ga allah subhanahu wa ta'ala ekyokusatu wa an tanasahu man wallahu allahu amrakum kisanyusa nnyo allah okuba nti mutudde ne mubuulirira oyo allah gw'abataddeko nga ye mukulembeze wammwe kitegeeza ki ebiro byonna biwandibwadde osuubira okukasukira omukulembeze oyoonoona waliwo omukulembeze yaliwo kumule bamuyitanga Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi oyo abasomye ku taarikhi n'osoma ku Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi n'omuleeta n'omussa mu mulembe gwaffe wano we tuli mumutemako omutwe ku lunaku olwo naye yakola buli kintu okutuusa abakulembe abantu bwe yali akulembera ebangere ne beekubirako omulange w'omuwalimu omulala naye nga ye si mukulembeza alimu jalil naye yabagamba ekigambo eki asaala siiba ti kiraga nti alina ebikola by'obusiraamu byakola naye ate atuyisa bubi n'abagamba nti asma'u wa atii'u emukola ng'ekikolwa eki ekyokuva mu bukulembeze bwe musigale nga mumugondera ate nga muwuliriza muleke kuzanyira ku nsonga yabukulembeza Buganda bakadde bano tegereka bulungi ebintu bikyajja ebizibu tukyabirina butwala tutegedde buvunaanyizibwa obwo nsaba allah butuwe tubutegeere hadithi ya imam ahmad era oyinza ogisanga ku namba 844 ne imam maliki mu kitabo kiyitibwa al-muwatta ku namba 10572 yaqulu alayhi salatu wassalam nabi agamba sallallahu alaihi wasallam kuliko obukulembeze temwerabira tuddeyo ekirwadde ekyekigenge ekyatusensera okunyooma obukulembeze n'obutabulaba nti bwakitiibwa obukulembeze twagambye abakulembeze be bali baamiiri tebagambye amiiri omala kitegeeza baamiiri baki bangi okuva ku muzikiti gwo genda ku division genda paka waggulu ab'okubiri twagambye baani abawalimu bammwe abasomesa eddiini tunaabalabira ku kinti be betuteekedde okugondera ma lam yamuru bilmasiya kubanga tebanambala nga tebalagira bujeemu oba tulagira kukola ki oba tulagira obujeemu tujeeme naye tubajjengo nedda awo tugenda kutuukawo kubanga tendaba nga kyakalimu nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam addiinu an-nasiha ekyo yakyogera ebirungi eki eddiini eno gye mulimu etambula na kubuulirigana addiinu an-nasiha eddiini kubuulirigana bwe kuvaawo kitegeeza muba mugyewo ddiini
musigala mukola bintu ebiri ku bikukujju. Omuntu ayambala olugoye nga lwambalidde ku bikukujju aba ayambadde aba ayambadde naye aba ayambadde atya? Asigala ayambadde naye nga bamutuulirawo abayitako baga nti sajja ayinza okuba yafunyemu obuzibu ku mutwe naye nga ayambadde. Kati okubuulirigana buli lwe kunaava mu ddiini ejja kuba esigadde ku bikukujju naye nga weeri nga buyinza okwambala olugoye olwambadde kifuula neege. Kitegerekesa bulungi. Qaalu basahaba bamugamba ya rasulallah ekigambo kyoyogeddeko addiinu annasiha liman kidde libaani? Yagamba ekisooka lillah, tunuulire nga tubuulirigana nga tukozesa Allah bye yatussaako. Ekyokubiri walikitaabihi n'amateeka ge geyassa mu Qur'ani, walirasulihi n'omubaka we alayhi salatu wassalamu naga wal a'immatu almuslimina wa ammatihim, n'abakulembeze n'abaki. Bannange nno ensonga si ntono, kubanga waliwo ulumu oba irimu abantu sebagenda bafiisa, kubanga olwalo tulaba nti mu society yaffe y'obusiraamu mulimu ebibinja nga buli kibinja kullu hizbin bima ladayhim madha farihun, buli bantu basanyufu gye bali. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, buli mu musanyufu gyali. Afu tulina akabinja kafuata, afu tulina akaffe, afu tulina obusiraamu bwe butyo. Kale obubinja obwegattirawo ani mukulembeze waabwo era bukola ki? Nosanga omusiraamu n'omuyimiriza maki salaamu alaykum salaamu kozi gwe amiri we yani kyetagisa okubuuza amiri w'omuntu era mulina kuba ne baamiri bameka. Nagandi nze serina nombuuza byamiri nogamba alhamdulillah yeye kiyiteera ali awo bwatyo talina mutawaana wa ewa Allah abadan bakulimba wa Allah mutawaana munene gende maaso. Hadithi esangibwa mu Tirmidhi iri ku namba 1089 n'ogenda mu Sunan Nasai ku namba 1028 n'ogenda mu Abu Dawud ku namba 10293. قال عليه الصلاة والسلام لكن يقام الشيخ مهم جدا يقام لا بتشهد سيبكم لما بيقولون يا ده كده تسوسيو وبقول واجب بكوزه بوتيا خصوص يقام يوم بقى عليه الصلاة والسلام يقام من ولي عليه وارٍ فرآه يأتي شيئا من معصية أو من معصية الله omuntu yenna gwe babanga bawadde obuvunaanyizibwa bakulembera ne bamulaba ng'ayina ekyobwononefu kyakoze nga obujemu obwakoze ajembedde ali. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba faliyaqra, mutamu kino kyakola ekikolwa kye ekyo ekyokujembera ali. Ntegerekese bulungi. فليقرأ ما يأتي من معصية الله kino ekyokujemera Allah kyemuba mutamwa. N'agamba sallallahu alaihi wasallam wala yanza'anna yadan min ta'atihi, temuvanga mu bugonvu, temulekanga yakadena okumugondera. Naye ekikolwa kye kiri kyemuba mutunuulira ng'ekikolwa ekibi, musigaze obugonvu gyali. Mathalan musanze amiri ngali kumweso amiri ali kuki ekyokweso omweso kiri makruhun kitamwa ekyo mukitamu. Amiri twamusanze kumweso ngene tumujjeko tasulako amiri mulaba mutamu kino kyakwesa ate mugende mu maaso n'omubuulira aguleke kubanga kikolwa kikyamu mu maaso gani musigale nga mumugondera okubagamba nti tukiigera nti mu muzikiti.
mwetesere tukole floor twagala kukola lubalaza enjogeddeko bitegerekesa oluganda kifaananyi kiguddeyo bulungi. Wabarakallahu fikum. Hadithi eri mu Muslimu eri ku nnamba 3,448 ne mu Ahmad jagisanga ku nnamba 22,286. Naam, Sheikh yagamba, Sheikh Ibn Baz rahimahullah wa Sheikh Uthaymin rahimahullah, walamma su'ila buyabuzibwa an ulati al-amri alladhina yu'adduna ma alayhim, qala alayhi salatu wassalam, nabi yabuzibwa kubakulembeze baffe abakola ebintu nga bye tulabyeko waggulu awo. Qala alayhi salatu wassalam, nabi yagamba nti addu lhaqqa alladhi alaykum lahum, mutuukirize obuvunanyizibwa omuyina gye bali obwaki obw'okubagondera, omuyina kuba bagomberi abakulembeze, mutuukirize obuvunanyizibwa bwammwe. Wasalullah, ate musabe Allah tabaraka wa taala alladhi lakum, bino bye baba lyazaamanyamu. Sabe Allah akola atya? Abibataase, abibajjeko, abibesambye neyerekese obukulembeze. Inshallah tabaraka wa taala tusaba Allah jalla wa ala akkirize. Hadithi eri Muslimu ku nnamba 12,116, egisanga mu Ahmada ennamba 13,458. Nasembera okufundikira wadde nga Sheikh yagambye somesa bakola endajja eti kiina mutawaana inshallah nabanga wanatuukira ajja kuba nfundikire na bino. Fakaifa idha kana ulatu lumuri, bwe kibanga abantu bano abakulembeze harisina ala iqamati lhaqi, bafaayo nnyo okulaba nga bakola amazima batuukiriza obuvunanyizibwa, wa iqamati ladili, n'okuba nti babeera benkanya, wa nasru lmazlumi, twalabe nga batuukiza hukuuku zaabwe ziri zetwalabye zibakakatako waggulu. Zanyonyola wano Sheikh tegerekese bulungi, n'agamba tinaye wala ala hifdhi nufusi lmuslimin wa dinihim wa amwalihim wa aradihim, naye nga tebafaayo kukuuma ate bizibwa bya busiraamu. Naam, basiraamu godi bamukutte era ndoza bamukwatidde ensonga, omukulembeze tayefiira kaali ku ebyo godi bakoze yamanyi ebamanyi ebifaanagana bwe bityo. Sheikh yagamba Sheikh yagamba nti fayajibu ataawun maahu, wadde afaanaganye bwatyo kibakakatako okubanga muba mukolagana naye. wataawana ala albirri walmadha wattaqwa, ala alkhairi kulungi, wa ala tariki sharri, era nemugezaako okulaba alese atya okukola ebikyamu ebyo ebiyinza okuviira mu society okukola ki, okukosebwa. Tegerekese bulungi. Wayajibu alhirsu ala tanasuhi, kisigala kibakakatako okubanga mufaayo nnyo okumubuulirira. Bwemba temusobola kgenda gurupu mwene mwelondamu abasajja bakulu, mugende mwogereku n'omukulembeze waffe, naye mukino nga kitambula bulungi. Alhirsu ala madha, ala tanasuhi wattawasi bilhaqi, n'okumulabira, okubalabira, okukola obulungi n'okukola amazima. Nga bagurupu gye mulonzeemu ebatuukire babuulire. Ebyo nebijja lwaki? Alla nanzaa yada, obutajja mukono gwaffe, mukono gwaffe nga tugujja kuki? Obukulembeze. Sigale nga tugonda eri obukulembeze. Hatta yuqilla sharri wa yukthira alkhayr, ekyo omunakikola Allah ajja bayambako. Asharru, obukyamu buno obadde busaasaanye buweere nga bugenda buggwamu mpola mpola. Nga omulaba sabbuuni omuteeka mu mazzi booti agwerera mulundi gumu, agenda kugwerera mpola mpola, nekituuka ekiseera ng'olaba kyovu ky'amazzi kyabadde kitole kya sabbuuni, n'obubi obuto bujja okugenda nga buggwamu mpola mpola, kituuka ekiseera nga temukyamulaba. Bwakola butya? Bwaggwawo, ate obulungi bukole butya? Mwana wattu abasiraamu kuba bakwata, abasiraamu abakwatagana. Naye omusajja oba bamukola batya? Oba yabaloga, oba abantu tebasooka okutunuulira. Oba yabanga omuntu bakolagana olw'okukuuma bino bye mulaba nga ze nsa z'obusiraamu,
bobalabanga mulimu yabakola atya naye nga zinsa z'obusiramu zetulina okukuuma okubeera nga tufuuka kirinda Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagamba kuntum khayra madha kuntum khayra umma ukhrijat linnas tamuruna bilma'rufi wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah وجوب طاعة الأمر في غير معصية كتيكو كغونديرا abakulembeze nga tebayikoze mulimu tebatulagidde kujeema kyateeka naga nti wa tahrimu ta'atihim fil ma'siya nekijja ng'okulamula kukyo bw'atulagira ekyobujeemu kyonna tuharamisa tukireka tukigoberera tukikwata. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يتواجد بيد آية بإذن الله تبارك وتعالى. قبل لسان حديث الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ومكير زي النوم السلام ayina okuba nga awuliriza n'okugonda ng'awuliriza Allah mubaka we n'abakulembeze mu ekyo kyayagala nekyatamwa illa ayumara bima'siyatin kujjako ng'alagiddwa ekyobujeemu ekyo yakireke wa idha umira bima'siyatin fala sam'u wala ta'a bakulagira ekyobujeemu togonda. Kama izina shinu omukulembeze osinga ajja kuduuka ali kize mubabi as-su'al kulembeze najja kuduuka alio naga nti mbayo kulubbaani n'omugaati n'obikwata n'obimuwa nagamba salamu alaikum natambula n'agenda natakuwadde sente Kichokola seka nga tolese sente asirina era ngenze nakugambye nti njagala kunkola oba olinamu empisa ng'ojja eri imaamu waba abadde amiri ojja wa imaamu waba abadde imaamu ogenda wa amiri okimanyi nti amiriwo omubbi nabolo tabagowo abawondo amiriwo omubbi okimanyi nti imaamu w'omubbi yazze kuduuka bakulopa nti bomugadi yatambudde butambule nangambye nti nkola naye omukulembeze ne wajja n'awamba emaali yo n'agitwala sigala ng'okyawuliriza ate ng'okyali mugonvu bal la tansa nasiha weerabira kubuulirira oba kyekikkakatako ggwe tovanga ku mukulembeze tovanga yebadde wasiya yange enkulu tegerekise bulungi tovanga ku mukulembeze era emitawaana gye mulaba gyonna tulina kuva mu bukulembeze kwawukana ku bakulembeze kuvumirira bakulembeze kutyobola bakulembeze leka bulungi kutemerera bakulembeze kwogera ku bakulembeze bigambo kubanga ekitukakatako era nasulaima obitu kirayo bikulu efibul alsin bana okuuma olulimi luno kikulu okulufuga abakyala be baali basinga okumanyika n'ebintu ebyo ebyajjulukuka kati n'abasajja babikoleraku omwana wattu saba Allah subhanahu osanga omusajja ng'alina olugambo lusinga olwabaki nga yatudde ku mukulembeze we omwogerako gati subhanallah nomutunulira bwoti etusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusaasire Allah wali batuwaddeyo akaseera akalala tugenda kulaba ebirala ebikwatagana mu kugondera abakulembeze bi'awnihi tabaraka wa ta'ala naye byonna byetuleese olwaleero twalamu ebintu bimeka as-sam'u wa-tta'a wan-nasiha ma'a as-sabr okuwuliriza okugonda n'okubulirira omukulembeze wamu n'obugumiikiriza onoobikwata ebyo inshallah Allah tubyogera ku mukulembeze waffe ojjadde n'okulaba nga alina olugambo lwakoze atya
takyalina gyamuteeka toyogera ku mukulembeze wategede kyafu atotubuli toyogera ku mukulembeze wa muba musibikide n'omulala Allah ajja kutaasa biidhinillah kunabange ekkuba tulikutte oba balikwata abantu kulembera ne baba nga basobola okukuuma ekiba ky'obusiraamu naffe ne tusanga obusiraamu bwa kitiibwa tusaba Allah tusaasire naffe tugende okuva mu nsi tubuleke nga bwaki nga bwe twabusanga اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين ولا تعذبنا ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا وبما فعل المبطلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.